'cause I like what you do. My heart kangaroo. Chameleone munnange ennaku zino akoze nnyo munnange ate kolabo ez'enjawulo era nga okusinziira munnange akozeko ko wali n'abayimbi abamu nga wali mu Tanzania kosa ne Kenya era nga ku mulundi guno azzeemu munnange ate n'akola kolabo munnange ate ne DJ Pius byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo n'engeri gye yafuuyemuko Weasel bannange ssente wali ku stage n'eŋŋamba bannange naye nga byengenda okubeera nga nkutuusaako ate mu maaso awo omukulu Bebe Cool ye yatuuse dda munnange ate wali mu kibuga munnange ate Nairobi Kenya munnange esaidi eyo ku albamu ye ya Break the Chains bampita Jaminati sinzira ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeezeeko nti no wali omwana mwenzi munnange ate Chameleone avuddeyoko munnange wali era n'akakasa munnange oluyimba luno mu ddakiika ntono nnyo wenkoyedde vidiyo eno abadde ategeezaawo nti nno bagenda kubeera nga bali lofulumye kakati nno omwana mulenzi ono Chameleone azzeemu n'akola kolabo ne Gaayo ono kuva wali munnange ate Kigali Rwanda mwana mulenzi munnange ate DJ Pius wali kakati nno oluyimba balutumye munnange ate Chika wali munnange ate ne mwana mulenzi oyo DJ Pius egenda kubeera ng'ewanikibwayo ku mukutu munnange ate ogwa YouTube esaidi eyo jjukira nti nno yakola ne mwana mulenzi ono era gye buvuddeko oluyimba baali baluyita Agataako esaidi eyo oluyimba olwo balukola munnange ate mu 2018 ne mwana mulenzi oyo era nga Chameleone azzeemu n'akola kolabo ne mwana mulenzi oyo munnange ate DJ wali Pius okuva munnange ate Kigali Rwanda esaidi eyo naye nga byebyo naye nga wali ndabyekoko wali akatambi akabadde katambula mwana mulenzi ono yali wali munnange ate ku Comedy Store ne Weasel Manizo nenengerako munnange ate ne Melody Uganda naye nga ali ku stage wali naye Chameleone bannange yafuuwa Weasel ssente mpya n'enkadde bannange kabadde katradinga nnyo munnange ate ku mukutu ogwa TikTok esaidi eyo naye nga bwenti ate bwenkyekinzireko munnange ate ku Chameleone kwosa ate ne mwana mulenzi munnange ate Weasel esaidi eyo naye nga wali Bebe Cool ye yatutegeeza wali n'atugamba nti nno akoze munnange ate media tour era nga media tour esoose asookedde munnange ate wali mu kibuga Nairobi ino kugenda kubeera ng'ayogerako ko munnange ku bya music yawo kwosa ate n'okukola munnange ate connection mu bya music munnange naye nga alubamu ye Break the Chains munnange ate yeeyongedde okubeera nga agitambuza munnange ogimanyisa eri munnange ate abantu okwetooloola esaidi eyo naye nga abadde alabiddwako wali mu katambi ne mukyala we bagenze bonna munnange era nga boogezako kukalaba babadde nga baatuuse dda wali munnange ate mu ssanyu eribadde eddungi okukamalako obumazi Express, So, I'm telling.
yoyo nno munnange ate omukulu munnange ate Bebe Cool era nga by the way avuddeyo ko wali n'ategeeza nti nno agenda kubeerayo munnange ate Kenya eyo ennaku 5 olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna paka olwokutaano munnange ate ku platform ezikyasinze okuba ezakabi eza media munnange kwagenda okubeera nga aliyo eside eyo naye nga byebyo munnange ate ebitambula ku mwana mwenzi munnange ate omukulu Bebe Cool bwenti bwenkoze kakasa nti no video ojimpeera like kosatu ne kusubscribinga kasita obeera nga tonaba bambita nati sinza kujamira nti Yugi wano wennyini ngenda kubeera nga nkomawo comments eyo n'ebirala